yawu nabagamba kisenge kalemba mamaza mukwa era niba kunyolumboza mazina sola peni bwe libaawo walibawo okunyola ebitawo tenekataka nekyoswa abadebasa abawakula ennume ekusanga mbayo masaka mbako yasika abadala wagala byawera benaku abatenagenda nabyokola benyini bagamba kunukkiriza matuuka yagoma naye abasinga bakkiriza sola kaliba sola peni ekigambo kya Kiswahili amakulu gakyo gwe muziki gyokuba sola peni ekigambo kya Kiswahili amakulu gakyo gwe mugema akubekumi wakati wengine nakukoko nazibulira tabula matubakika akubayaterabawo okuleka walisuuna osaga otomanyeno kulusegere ikyawula bakusosola kubanganya musayi ngolo balende bagatta entabaganya ibamanini bonna okukalakatalemukuba kyekyo ekyemiziki gyange nsobola munene n'okuvuna embeera yonna gye ngenda mbidansa era n'ekidiibwa kyange ekitono sakiriza n'abaganyufu mu nkuba y'engoma sikiriza n'abaganyufu mu nkuba y'engoma tunambirira njagala tufe omutima omutono sigale wakankwagala obe bulamu kyakalekyekalitaawo fewaawo right about now, ladies and gentlemen, basaba munzikirize basaba munzikirize bagalira omusajja wesasajje Amerika
yako timuleza agasaniko awanga lesawe sajja kabako eyamukamya maziga nkyamunonya okyamunonya omunonya bwendi mukwatako nayongera kumukamya musaali ate niyankuba gatayimbwa munonya oba bwaliwo nejanguwe oyo muleke oyo muveeko omulala kuuza nti bakakubawa bakaleeta enkulaga we banguba wamambaye gatalimbwawo neba nange nga tuvudde byokusirika binyo omuyayi yanguba gatayimbwe nenfa sikulimba nafa wafa era kambamude mwayise bulungi kyenalaba magombe gika abantu bemala babona bibitibwa wano ku nsi emagombe babonaabona ebaga balayisi nnyo gatonda kabukuba babeera balayisi nnyo gasituuka magombe kakati ze bantu bagatayimba banagafa bweti nga nagatuuka bwendi magombe nga nsinkana omusajja nga yetise ekibo kya mengi bogoya nefe tukola oba balimi bakola siteegi tugiteekeere kubanga binta buti nakati omusajja yetise ekibo kya mengi ngenda kumwitegereza nga ye Dr. Milton Obote yali pulezidenti wa Uganda gatatembeya menvu mukulu amagombe mukulu tebayinza kugendayo magombe akati eboka bayakaita obwati omulanga yambuka yituse ekibo kibinyembwa atunda njugu ogenda kumwitegereza nga yeyida amini dada atunda njugu akati ogenda kulaba omusajja ayitawo n'obuleega bw'abakyala kansabudo nga yagunya ono mubutuseseko wikongo atembe buleega mubwemagombe ekyasinga kumwasingaku kwekulaba omusajja nga jayimba enguli imese ebikubiyenje ngenda kumwetegereza nga ye Gaddafi eyali pulezidenti wa Libya atembe enguli imese kakati ngenda kulaba ennyumba waggulu ku lusozi ya kalina kalina 8 kakati ngenda kweba ku gate side eno wali omusirikale akuuma alonda Nyakayirima saidi wano waliwo mulala akuuma omusirikale azini wano wakati nga we wali Andrew Felix Kaweesi yagulawo luti ngenda kulaba alonda bikoola kombawulo nga kirumira kakati nenina omugagajja nolina omugagga gwe balimo okukuuma ngenda kulaba omusajja ayambala ekipale kipi kyeru ng'agwayo ajja kumba bwati ng'anyoyo ngapadde bitama eri wakabinyo wa muwendo webakubakuba mukuume obagaze ennaku nenuma nengamba taata wange nafiira wano taata we nafiira wano taata nafiira wano bagenda kukola buli muki taata we yaani taata we yaani ate nina bameka Yoweri Kaguta Museveni nafa era naye kyemanyi tayinza kusooka kutema embizi ajja kutema embizi
Wabatolera bateri wagulu kuliko bateri ya nyoko. N'okitula n'okisaasira. Ate kinabe kyakazuuko nga kigamba bampeggi nyoko. Opangisa olya eggi. Kisirika n'ebinnyo. Opangisa alya eggi. Sigala lyoli yali alyenyiwalisiza ekisosongole kya ggi. Mumanye n'obamukoma nammwe. N'okisanga kampala nga kigamba bampe pizza. Kisirika ebinnyo. Yes, mukwano gwange akugamba ebigambo byateekwa kubanga akwagala nnyo yeze Dr. Dolido Kifula n'agasagala mpakanya mufenyi wenyeka okulera mutabani w'omukulembeze gw'eggwanga Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Musika mwana